bana katugende ko mutabizi. Okay. Hello. Wanji sebo. Odote nyabo. Njambi sebo odote sebo. Bamtabi utabukoza kadima namanja ne kabogozo oli kubeta FM ekintabuli ky'omuziki mu mutabizi. Banange mwebale kunkubira kaba beat. Kale mukwano gwani. Nzera mulaba nange nabasindikira message ngamba saba munyambe. Aha mutawana ki? Munange nga nina bawange bamuyita Jamada. Okay. Munange jose lange ebintu obimanyi olusituke mwa. Kati nga ngenda kale natambula ko nefune gayo omulala bamuyita Peter. Muna nkolo nga ngenda bulungi nga nkomawo late kumbe Jamada ali yakomyewo dde waka nayomba nena ngamba ekintu kimuva wane mulimba nti va mama wange waye bwayisi nenga mazima sibye nalimva. Okay. Nalimva kulaba Peter. Amana ngamba kakasova kulaba mama namugamba yemkwano sawa kutambula abantu alawonna nangamba kali nayingira mu nyumba najjayo ekintu nga kiri mu bivugo obugo kyokebanga lyembadde naye nga sikirabanga nako. Kiki? Kati nze nange sikimanyi kati munange nga ngamba kwata ekintu kino ngamugamba nkwata kyaki nangamba gwe kwata ekintu kino mu bukambo obw'ekitalo nangamba njagala oyogera ebigambo bino nandayizaawo nga nembyogera nga bwe yabiŋŋamba. Wabyogera wali ova mu Bwenzi wali ovaawa? Amazima nali nva kulaba Peter naye saagala kolaki. Kakati gwe wakwatako kyaki? Kati nze nali manya nti satta kuba ebbanga lyembadde naye mbadde sikirabangako. Kati munaye nga mala okulayira ebigambo nga nze nkola kitubeerawo ewaka tewali buzibu. Owaye? Kati yakulayiza mbuki? Banange yandayiza ebigambo bingi naye nanzikatiriza nangamba layira. Wemba nga nva mu Bwenzi ngenda kufuna ekizibu. Wemba siva mu Bwenzi wali kigenda kuntuukako. Banange nenekaza nendayira nengamba siva mu Bwenzi ati wali kizibu kigenda kuntuukako. Naddamu nankaza nangamba oba mu Bwenzi tolayira mbulira ekituufu kuba olayirira nga gyova ogenda kufuna ekizibu. Banange nenekaza nendayira. Kakati nangamba olayira naye wobanga olayira nti tova mu Bwenzi ate nga gyova mu Bwenzi ekikutuukanako kyonna tombuuliranga. Nange nenekaza. Kakati nnyabo buzibu ki? We namala okulayira tewali kyabaawo. Ne wayitawo ennaku eza 3. Ennaku 3? Nenzirayo ewa Peter okola ki okumulabako. Tolowooza navaayo ekkubo lyambula kyokka nga lulina liŋŋenda agayo. Nodde mu Bwenzi wa Peter? Nenzirayo. Kakati ogambye otya? Sijja kulimba amazima naddayo naye ekkubo lyambula erivaayo. Erivaayo nga liddawa? Okuddayo ewaka wange wa Jamada bannange. Ekkubo lyambula kyokka ewantu bulijjo ŋŋendayo naye ntambula nkola ntya maliriza nzize wa Peter mu nju. Kati oliwa? Ngeno nakwamira wa Peter. Mwani mbeera ne Jamada? Twali tubeera Nankulabye. Kati Nankulabye gy'otasobola kutuuka? Siraba kkubo. Era ensonga lwaki njagadde mumukubireko ku ssimu enamba nagitaddemu awo mu message mumunegayirireko. Naye kakati gwe Nankulabye mwali mbeera ne bakubula? Twali tube Nankulabye era nga tukkirira bukkirizi naye nzikiridde ebikubo nga 8 banange waka situuka era maliriza nze wa Peter. Ne bwe neetooloola nenkola ntya nfundikira nze wa Peter. Eno enamba ya Jamada? Namba mweri awo mu message. Tumukubire gwe kyosinga okwagala kiki? Nze njagala kuddeyo wa Jamada. Waba tansonyiye. Kale anzikirize nzije ewaka nkime engoye zange. Katukubire ku Jamada tulabe. Nziza sebo. Ensene mubijjiridde yakwama. Bannange bizibiri namanja kugenda okwogera. Nedda bambi ndeka yogera naye. Yogera n'abantu bonzinze atatya abantu balina bintu. Hello? Muzeyi. Anji sebo. Sebo sibyo otya munange. Yewe sebo. Bamtabuli tebukoza kadima namanja oli ku Beta FM ekintabuli ky'omuziki ne ankukabogoza.
Mubadde mugamba kisebo. Kakati tutumiddwa waliwo omukyala bamuyita Ramula. Ramula? Ramula girlfriend wo oba mukyala wo? Mumanyi. Kakati muzeyi Ramula yalina gye yalaga naye abulidde okuba eri muzze wammwe Nankulabye. Agamba nti olina kyewamukola wamuwa ekibugo n'alayirirako naye kiki? Wakyamubula nnyo. Wangi? Wakyamubula nnyo. Kitange? Wanse. Tulwe emitima gyaffe tugigonzezza tukakkanye. Okitegeera? Ekituufu Ramula yayenda. Era ne kati gyalemedde gayi bamuyita Peter. Nabyo abibagambye. Abitugambe ate tukole ki munnange? Naye gwe mwana wa munno okumubuza ekkubo oba ogenderedde ki? Yamubula nnyo. Yagamba tuyayenda. Kati yaŋŋamba yagenda wa mama we bw'ayisa agira abeerewo. Nedda alina gy'ali ekkubo gye limubulidde. At least yagamba niwe bata omusonyiye kale ajje alabe ekkuba gy'akima engoye naye ekkubo limubuze wakola ki omwana w'abandi? N'engoye zakima nazo kyadda abeereyo mu makubo ge. Wangi? Eri amutwala okwenda nga yaliraba. Eri muzza lyeribuze. Sebo libuze. Muzeeyi tusaba taata tukakkanye osonyiwe. Tusobola nze oyo namusonyiwa. Naye nga gwe mwami Jamada gwe njogera naye? Nankulabye. Kati Nankulabye gy'ayagala okudda. Agira abeerayo wa mama we bw'ayi. Wa mama yenkunnyonnyo. Mama we bw'ayi. Takyali wa maama we nkunnyonnyodde muzeeyi njagala tutali tutegeeragane. Lese mwezi ddundu tannimbangako. Ani? Saagala ebyo byogera. Jamada. Wangisewo. Katukoze tutya okusumulula omwana ave gy'ali? Omwana abeereyo gy'ali. Anywerere gy'ali afune essanyu ly'okukko. Naye ng'ono muzeeyi Jamada. Nankulabye. Tamadanga yematira kiki? Sobeddwa banna. Nankulabye. Sobeddwa muko. Kubeera ffe ekinta buli ky'omuziki ku ssimu zaffe kugenda okulabika ng'okuba olabike nga munnange obiwulidde. Embeera bwetyo bwetambula. Tulaba naffe ab'amasimu. Batukubire. Halo. Wangi? Mwebale okuweereza. Kale sebo. Namaya njani anko kaabo. Sebo. Kiti kya Matovu Davis ebukakata kunya. Sebo. Bagwa yakwenda. Bagwa kwenda. Nkale tuyeza nnyo munaffe tuyanze gagamba nti bendayenda nnyo. Halo. Kadima. Wangi? Webale kuweereza. Nawe okuliriza. Nze manager w'Umalu ndi kugaluga stage esooka. Kakati oyo omukyala. Afune ekyokuyiga. Okay. Nsigadde yenze manager w'Umalu kugaluga. Webale nnyo agambye nti afunemu lesson kuyiga. Wangi? Kadima. Yep. Tevayole kabula mulio. Bannange atuuke ku ntikko. Mwenda yenda nnyo temugwa. BFM? Kadima. Wangi boss? Kawe Fred ndi munongo. Tebagwa omunanga abeere wa Peter. Nanya kuboli muzayi. Peter mwamukolera ebirala ndo byatamukoliranga. Naye bantu balina emitima. BFM? Alo Kadima. Wangi boss? Nze Kiritayo Ziyadi. Ngamba ati kimugwana. Katukwate omuntu omu. BFM? Kadima. Sebo. Lawrence Masembiri zino bakyale nankuwadde. Mbadde nkusaba ekintu kimu akanamba koyo omwami okampeeko ngenda kuwa emitwalo 5. Ak'omusajja lwaki? Keta. Nawe nagoyagala okusibira gyagenda. Tuleke naye. Nanonya kusibirayo. Embera bate mukwano gwange bwetambudde olunaku olwaleero Abdul Tebukoza Kadima. Namayanja Priscilla. Yes nange anko kabogoza sana kuna kabululu from Rwanda. Ngenda kubanga nyingirawo ngenda kubanga ne Josted Blackman. Nga nnyonnyola abantu ki ekitambula mu maaso badde abuzeebuze. Genda ku WhatsApp yaffe omubuuza ekibuuzo ku noti 752237 noti 4 215 noti 2.5 gwe anaakuba essimu. Tubagamba nti musule bulungi mwera.